Abafudde mu kabenja kagudde okumpi n'akatale ka Kame Mukono ku luguudo oludde Katosi kuli kategerekeseko Emma Samu Nnyindo n'Enkambwe nga kitegerekese nti ababiri bano babadde ba Luganda nga bawangalira ku mwalo gw'e Katosi. Nena abaana badde bavuga piki badde batamidde nedda ssebo badde bonna badde bawunyabbiya piki yonna tebadde ewunyabbiya batuyamba asajja basino tulaka badduka bwe batulabanga busaanika ababoda naye batuyambe. Kabaddewo ku ssaawa 3 mu kiro ekigezezza olunaku olwaleero ng'emmotoka eri ku nnamba UBK 316D ebadde banyuka obuweewo ng'eva ku lw'e Katosi ng'eyolekera e Kampala bwe saabadde abantu 3 abadde batambulira ku bodaboda nnamba UFR 233F nga badde badda Katosi ne bafiirawo mu Bulaga. Owa boda abadde ayisanga eno ebbali wali akamotoka katalabye sino tulakanga ekkirira n'agigwamu addala ab'emmotoka abo agenda n'akuyitirako ddala ng'olabira ddala bavuga bubi nnyo batuyambe. Sinza okuleeta obuvende kuno abasajja abavuga ebimotoka ebinene tebasinza okuleeta obuzibu. Embeera n'esanyalaza entambula y'ebidduka olw'emirambo egibadde mu luguudo. Poliisi okuva e Mukono eggyewo emirambo negitwalibwa mu ggwanika nga y'emmotoka ekoze akabenje naye etwaliddwa ku poliisi e Mukono gy'ekuumirwa. Mu ngeri y'emu akabenje kagudde ekisoga okulira n'ekereziya ne katta abantu 2 oluvannyuma emmotoka ekika kya Kigege namba UAW 225N ebadde eva ku luguudo lw'e Katosi nga yolekera e Kampala bwe saabadde abantu 2 abadde batambulira ku bodaboda namba UFE 269Q ne bafiirawo wabula ebembi tebategerekese mannya olw'abadduukirize okubba essimu zaabwe ssaako n'ensimbi olwabadde mu mmotoka abana ne baddusibwa mu ddwaliro lya Helena Hospital okufuna obujjanjabi era nga bambamenyesa amagulu n'emikono. Ababiri bafiiridde abadde abali ku bodaboda then kati bali abadde mu taxi ebadde lutambuza abaddemu nga bana bo bali mu ddwaliro ya boda ene moroka ya kopi abana abadde delivering ebintu ebadde eva ku Katosi ng'edda Mukono bweti netomera ababoda babiri ababoda abadde avuga nga ataddeko ne munne bonna abavubuka bafiiriddewo. Omusasi bafaaluzawo ku ddwaliro lino nga abalemezi balunyumiza nga lutabaalo. Manyiyo baba saiti singombere kati esitoovu engombere ngodda masujju eri mu wansinga kati ekitufudde gye banzigye n'emmere yange ne bandeeta. Okuvaako e Kalangala emmotoka ebadde etissa amatooke ekika kya Fuso namba UAS 93Z egudde netta abantu 2 abalala ne batwalibwa n'ebisago mu ddwaliro lya Kalangala Health Center 4. Akabenje kaguddewo ku ssaawa 5 ez'okumakya emmotoka eno bweremeredde omugoba waayo mu kasozi akagenda ku mwalo gw'e Mwena ng'etomedde omuti nga Fred Tabira eyeerabiddeko banyonnyola. Okulowooza nti oba kakoma kumpi oba oli awo naye neyeekanga nga tajja kusobola ate jjukira nti oluguudo lukyali under construction kati mubaddemu oludda nga batutaddeko ebigoma basimyewo era bwatuuse babadde batadde ebigoma n'awugulamu katono emmotoka tezze ku kkubo. Abafudde kubadde kwa Amoni Ntalo abadde ddereeva ssaako Mugisharia nga nabo bafiiriddeo. Eddemu omuntu omu ye Ntalo Amoni abadde ddereeva mubaddemu omugagga Aiya bakazaako erya Mulaalo. Kiiza James ng'onaafunye obuvune atotodde ebibaddewo. Nagenda okukyusa gye yabuteeka mu namba emu negaana okuyingira teneegaana n'okusiba. Ku ddwaliro lya Kalangala balumiziddwa gye batwaliddwa embeera ebadde y'engulaziga nga babiri bateekeddwa mu ambulensi okubongerayo mu ddwaliro e Masaka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.